Jjajja w'Obuyisiraamu Omulangira Dr. Kasimu Nakibinge Kakungulu asabye abantu okwongera okubeera abantu balamu ssaako okuba ab'amazima kyayogeddeko nti kikulu nnyo eri Obusiraamu okutwalira awamu. Dr. Nakibinge abadde kyanjaamu mu dduwa ya Hayatizaamu Namatovu Nava ng'ono muwala wa Nnaalinnya wa Masiro g'e Wamala Hasifa Nakabiri. Mu bubaka bwe obumusomeddwa Supreme Mufti Seeka Shabani Muhammad Galabuzi, Jjajja Nakibinge ayogedde ku buntu bulamu ng'obuleeta amazima era obuleetawo okutabagana mu bantu. Okubiriza abantu okwongera okubeera abantu balamu nga bano bwe tusobola okusabira kubanga bingi ebiboogeddwako mu ngeri y'okukulembera Obusiraamu, mu ngeri y'obuweereza, obuntu bulamu, amazima, okubeera nti ge gasobolesa okubeera nga tujja wano tubeere nga twegayira Allah olw'ebyo baakola. Nolwekyo kyakulabako kirungi eri abasigadde okubeera nga tujja mu mpya z'abantu bano ne batuulira engeri gye baweereza mu Busiraamu, naffe okubeera nga tunywera okubeera ab'amazima, okubeera abantu balamu. Mu bubaka bwe ye Supreme Mufti Seeka Shabani Muhammad Galabuzi avumiridde obulyake era n'asaba abantu okwewala obulimba na buli muze omubi ng'agamba bino bye bisinze okutta ensi eno. Akulira ddawa mu ofisi ya Supreme Mufti Sheikh Yasin Kiwewa asinziridde wano ne yennyamira olw'abaminisita ababbye amabaati okubanga ne buli kati tebannavaayo wadde okwetonda oba okulekulira. Kubanga tuli mu nsi tubadde tukyalwanagana bisiyaga ate n'wamaatu gayo akabinja k'abantu buli muntu nga abadde abeegomba nti singa ndifo kyoli nga bakuvunaana kubba mabaati g'abantu bannaku abekalamojja. Abantu balaba nti buli mwana bano batikkira aluubirira kuba oyo kyakola ki kyali kati mutima gwa Nabakyogo abantu muli mu Parliamenti mufuna emisaala gya gavumenti n'okwetemerako kwetemerako n'amabaati g'ekalamoja kagakole ki واحفظنا وانفعنا بها يوم لا ينفع مال